byatambula byatambulako ekintu kye bayita new world order. Ensonga lwaki ono Museveni ne wanaaba akola ate kino kye mbagamba nti ne kanabanga kasana nowe n'abankuba ketonye enkoko newe n'atonya kapa nambwa Museveni agenda kuvaako. His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert ono yatambulako ekintu kye bayita new world order, yatambulako ya Africa. Kiddamu New World Order ya Africa etambulya ku His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert nga mwaka kwa 1998 New World Order yali etambulya ku Museveni. Museveni ekintu kyadiringa na kyakimanyi. Museveni amanyi omuntu gwalwanagana naye amumanyi. Kubanga the shaping yono His Excellency Kyagulanyi yemu yennyini ya Museveni. The forces ezaliwo even n'ekyo ekyaleeta okugira order eyo eyaliwo by then okuleeta Museveni ono kyekimwe ekyaliwo. Wabula ekintu kyogenda okulaba nti direction eno mubakola kimwe batambulira. Museveni mwaka kwa 1998 nga agenda Moscow order ye yali etambulya mu Bungereza. By then ekintu ekyaliwo ekizibu ennyo yali ekintu kibayita colonial influence whereby nti abantu bano bali bakyali mu lutalo lwa territories nga territories tezinanywera bunywe bulungi nnyo ga France teganaterera ga America gyeyina gundi economic power oba economic influence nga tezinaterera kati ne Bungereza yennyini amatwale gayo gali under threat nga eggwanga lya Russia naliagala okweddiza amatwale gani ga Bungereza. So baleeta world order. World order eyo nakugamba nti world order yali egenda ku superior minority. Naye n'ekirala ekyaleeta obuzibu wano ky'ekintu kye bayita industrialization. Jukira by then technology ono yali tannaba kukola ki ku upgrading nnyo okuba nti kati abantu 10 basobola okukola oteekawo 2 then oteekawo ne machine nezi occupying abantu meka 8. Kati abantu bano bakoze advancement mu technology balina okukyusa world order. Kubanga ki world order gye baali batutega manyi kibagamba ekintu nti okalya ddakadda kakati abantu bano batutega world order nga ffe tulina kubeera mu buwaŋŋanguse always ewaffe bagenda kwonoona embeera eno ffe tugende mu buwaŋŋanguse tusobole obbawa cheap labor. Ebyo byonna bimuli mu America abali e Bungereza ekintu ekyo temwakyeyagalira ekintu ekyo bakisetinga bwe batu. It is just set bakisetinga busetinzi kubanga nakugamba ekibinja ky'abana abantu abatano kwe kutambulira ensi era kibo kye basebeera basazeewo ebeera final. Kati wano mu Africa bali balina okukozesa Museveni ono Museveni okusobola okwakivinga ekintu kyabwe ekyo eky'emyaka 4 kyabadde atambuza obulungi old world order. Era nakugamba nti world order yaleetera n'akabinja kannaamu kanene okukola ki okufoomingibwa kubanga by then olutalo lwali lwa Bungereza nga balina kulwanagana nani na Bungereza. Russia abakomunist major threat yaliwo by then yali Bungereza. Ensonga lwaki Museveni ono omulaba okujja kwe Bungereza yagenda nge mulinkinga ku nsi endala okitegera ye yalinkingibwanga nnyo Bungereza. Era Bungereza njagala ojjukire nti okusinkana Reagan mu mwaka gwa 1987 by then njagala ojjukire nti yasookera Bungereza yamukola ki yamulinkinga ku Reagan okitegera ekintu ekyo. Wabula ate kati world order n'empya eriwo ate yo olutalo lwayo lutunulidde nnyo eggwanga lya United States of America okitegera kugambye eyo nti world order enkadde gye batukola yali kintu egamba superior minority nti bano ba minority baali bangu nnyo bakontrolinga lwaki nti ekisooka baali balina threat nti batono so nga bwe bagenze mu elections tebasobola kukola ki tebasobola kuwangula kalulu. Ensonga lwaki olaba enzija ya Museveni yemu n'eya Kagame yemu n'eya Kabila okitegera zonna ze zimu okitegera bakola kibayiwa musaayi okitegera nti senga bagenda mu kalulu ako bayi tebasobola kuwangula kalulu okitegera kati nga tosobola kubayisa mu elections. Ensonga lwaki ono omulabe yasembera ddala mu kalulu ate yatufuze okumala emyaka 4 wabula nga ate favors ez'Abangereza n'Abamerika bonna ziri mu mikono gye tuli. Olaba mission eya Bungereza ne America ibadde ng'etambula ku lukalulu lw'omuddugavu waneeno Museveni abaddengawo okitegera. That was the shaping of the old world order okuwayamba okukola ki okuyamba ba minorities bano basobole okudestabilizinga bannansi abali mu zinensi bagende ewaabali mu kugenda ewaabali tubagabire ekintu kibayita cheap labor basobole okukola ki basobole okulaakulanya ensi yaabwe. So eyo yibadde world order badde ekola ki ebadde ng'eriwo. So Museveni n'akoze ky'amanyi. However yatuuka ate naye ekiseera n'afuuka selfish n'atula mu sowani z'ababoosi be nti njagala ojjukire nti ne mu ggwanga lya Congo yali agenze kutuukiriza mission za America na Bungereza. Ensonga lwaki omulaba nti MONUSCO eggwanga lya Congo yali agikola ki yali agikulira amagye ga Uganda gali gagikulira MONUSCO bamuwadde mission endala ez'amaanyi eziri ku AMISOM ogende Sudan wawa buli wolaba nti America yalinawo influence obanga yagala okukola ekintu basindikanga Museveni basing on the world order yakola ki yaliwo. Wabula we yatuuka eyo yafuna ekintu kibayita selfish interest yeke nnyini ng'omuntu n'alowooza nti agenda kuzimba kingdom kubanga ali akimanyi nti time senga world order n'atuuka bano abasajja bagenda kukola ki bagenda kubanga bamwefuulira bakole ki babeerenga awaayo obuyinza. So
ebikolobero bino byakola kati yeke nyini ate nabaji bana abantu basobola bikujjako ebikolobero ne babanga just bibadde by the horse abantu biki basobola bitrashinga bo ne bakola ki ne batambuza kakati ate ye we yatuuka eyo ng'omulasha n'omukyai basinkana Congo kidda Museveni abalasha n'abachina basinkana mu ggwanga erya Congo Democratic Republic of Congo mu bibira byeyo ne batandika okusala zino mission zaabwe era yatandika mpola okugenda nga mikono gya Russia n'abaleta ne mu Uganda ne mu Uganda bali balina nuclear plant gye bali bagala okuzimbawa mu Uganda side z'ekalangala eyo otegere ekintu ekyo kati basing on that world order yali efavoringa nnyo bano ba minorities okuli Museveni Kagame ne Kabila okusobola okukola ki okusobola okutuukiriza ebigendererwa by'abazungu bano ensi zino kintu kyezikola zonna batuukiza interest z'abazungu that is why leero tubagamba you can fulfill your interest even when we have freedom okitegera temugenda kutunyigiriza bali balina okutunyigiza tusobole okugenda mu buwaŋŋanguse ebintu bino nkugambye gwe munnayuganda yonna gy'oli gy'obragingira njagala olowooze ku mbeera eyakutwalibwa eyo okube obali generation zo bbiri emabega weebuuze senga generation zange bbiri embeera yali bweti nandibadde nsobola otuuka wano wendi oje mu bragingira mwezi ensi n'ovimba ndi mu America ndi mu Ngereza yes lwaki economic status yammwe yakyuka okuva kweno gye malimu Uganda naye ng'ate bano beba bateekamu eyo embeera olunaku olwaleero kubanga oli mbagagga abali esangibwa mu Bungereza kitegeeza olina kubeera biliyoni y'ab'ensi eno ab'ensi benjogerako gw'oli mugagga mu Bungereza wakola investments mu Uganda kitegeeza nti wali olina kukola ki wali olina kubeera ba biliyoni y'ab'ensi eno mwolina okubeera kitegeeza eyo doketi gy'olina okubeera mwabula olw'okubanga oli order gye bashapinga nga tebatukiriza kubeera nakasente nga tulina genda kubakolera cheaply bakyovula tulina working hours nga nnyingi nnyo tumenyeka nnyo okusinga bannansi baabwe but that was the shaping of the world order yo nga bakozesa ba dictators abakya ba Africa tugenze mawanga mangi nnyo si Uganda yokka yebadde mu kino naye mawanga mangi nnyo agagenze mu under the same trauma olwokubanga e world order gye batukolera kati ono omwami ono we yatuuse batuuse ekiseera bo bennyini n'ebalya nti population zirinnya abantu bafiira ku mazzi okulosinga ogenda mu nsi zaabwe kino ekintu kibalabisa ensonga lwaki bazeemu ne batuula ne bagamba nti akati let us reshape the world order ekolaki eriwo tukole ekintu kye bayita superior majority kati gye baleese yensonga lwaki nakugaye nti ono ne waaba afa tasobola luli yali abikola ebyo nga world order nabba akalulu n'akola ki ne bamutunuulira olw'ensonga nti world order neyaliwo yali emufibalinga naye kati eyawano tagirinaako kakwate konna tagirinaako lwaki kubanga bakimanyi nti kati senga omunnansi yennyini anaakwata mu nsi ye abantu bano balina ekintu kye bayita nationalism wabula eri mu world order eri enkadde babadde bazimba ekintu kye bayita patriotism kyovula banze ndi against patriots nze omuntu ye naye neyeyita patriot kunze ntegeererawo gwe you are just attached to an ideology ekyo kyoli tomanyi naki kyoli era kuze buli muntu yeyita abragging nga yeyita patriot ngamba ono musiru yes patriotism yabo bazungu abo bagikola kyovula wa NRM musanga nga yagamba Museveni watali mugenda kusigana mugenda kusindika abantu mugenda kugoma abantu badde ewaabwe mugenda kukola ki ne bakolesa statement y'ekisiru okay omuntu wabanga ayina ewaabwe and is a nationalist lwaki tadde ewaabwe njaga otunne mu ggwanga lya Congo abahutu bali mu kulwana kudda waabwe these are nationalists kati patriot aba atyayo ewaabwe akimanyi nti ideology ya NRM yegenda omukipingirawa mu Uganda mu Sudan mugamba munnange wetaagoddeyo Sudan mutereze ebintu bye Sudan bakugamba wano Museveni atuwadde obugundi obukuumi kakati tetujja kuvaawo that is called patriotism naye a nationalist tasobola kuva mu nsi ye tasobola tunulya his excellence Kyagulanyi nti ne bamugize batya abadde wano amuga ngenda ku challenging round Museveni bbanga lino abadde alwanyisa nnyo Kyagulanyi era abadde safe nnyo senga Kyagulanyi yagenda mu buwaŋŋanguse ono yandibadde safe nnyo ng'akimanyi nti challenge we ali mu buwaŋŋanguse naye omusajja okumuchallengingira wano ku ground ono ogambye abadde atuyamba buyambi ono atuyamba buyambi okubeera munna Uganda ekitegeera ekintu ekyo to the king the same applies to the king tine king ono okubeera waneeno mu Uganda naye atuyamba buyambi okitegeera otherwise ono yakola nnyo ekyamaanyi nnyo okulaba nti abatwala mu buwaŋŋanguse okitegeera ekintu ekyo so these are nationalist tasobola kuva mu nsi ye tasobola naye bano ba patriot bo just babeera attached to an ideology yensonga lwaki ze nabagamba his excellence Kyagulanyi ono saagala abeere patriot njagala abeere nationalist kyeyakola Katonda n'akituyamba n'akikola olunaku lwe yakwata manvuuli a symbol that represent the national unity platform n'agiteeka ku ttaka n'akwata flaga ya Uganda nze nagamba buli leader gwe mbadde neetaaga yono just kwata buyinza ono kugambye agenda ku shaping Africa in the rightful direction according to the new world order gye tulina okitegeera new world order gye tulina okitegeera ekintu ekyo kati mweno new world order eno munnayuganda gwali mu America yene egenda okuzza ewammwe ate tegenda kukoma mu America mokka olaba Democrats bano Bungereza namwe bajja
if things don't change, if you don't make anything to change, bajja bagenda kubatika mwena mugenda kuddewa mwena bagenda bazaayo mukitegera mwena abasangibwa mu zino European countries ezo nazo zigenda tandika okuwagwa. In fact ezimu zatandika dobagoba okuba wasayira mukati nga mu Holland kati bizibu mukitegera ekintu ekyo. So bagenda kukola ki? Bagenda kubagoba bazze wamwe. This is according to the new world order. Era kye tulina okukola ki? Tulwane nnyo tulabe nga tukola ki nga Uganda ene ekyuka. Kubanga bali bayinza okubanga bakyagala yes naye nakugamba eno police ey'abantu ekolera mu bantu. So tulina okupika, we have to fundraise, we have to enforce people okulaba nti ba reactinga eri police ey'aba capitalist esobola okukola ki? Esobola okubeera mu action, but if they don't react omanya tetugenda kukola ki? Tetugenda kukola. So in world order Donald Trump gyayimiridde nakugamba ngenda kusomesa ebintu bino mujja kubitegera lwaki ekintu kiri bwekityo kubanga bakugambe true liberation starts with your mindset yeno bagisetinga batya. Kati Donald Trump abagobane abantu abamu tebanategeera kikyaliko nti baatuulawo bennyini ku UN Security Council ne bagamba nedda kati tubikyuseemu tukozese ekintu kye bayita superior majority. Superior majority ntugambye onaabeera munnansi era oba okitunulidde wano nti kati ba opposition betulina essaawa eno the new kids on the block betulina bava mu kintu kye bayita superior race. For example tunulya Kyagulanyi ava mu kintu kye bayita Baganda mwava. That this is the superior race ya Uganda. Oba oyagala oba toyagala, that is the superior race mu Uganda. And they know tisenga ekwata obuyinza buno level of migration okuva mu bantu genda mu gundi egenda kubeera ki? Egenda kubeera ntono. Njagala ojjukire nti obwakabaka buno bwatula mwaka gwa 1996 nga butudde ne governor wa Bungereza bakkiriziganya nti Buganda ekole ki? Ebeere ku ntiko nga yefuga. Era bagamba sa Edward Lwangula Muteesa owokubiri naye yalondebwa nga tebeyawudde ne bagamba yabakola ki? Yababeera president. Kakati abantu bano bakimanyi nti ono senga anakwata obuyinza bano ba majorities senga bakwata obuyinza kyangu nnyo okuprotectinga ba minorities than minority okuva kubanga fear ya minority kwe kumuzaayo mu kyalo njagala tutunulya abantu abatufuga baali banaku niwe bakugamba they are protecting the gains. Which gains ze bafunye nti okuva mu nnaku yaabwe gye bajja mwaba basoma ekintu kye bayita Bahima Century Dynasty. Ekintu kino mukimanyi nti baali banaku era mwekyo bawandika bo tebagenda kusikira buki obwavu bw'abajjajjaabwe okitegeera ekiro ekyo. So bajja kulwana okulaba nti bakola ki? Batufuga baleme kusikira obwavu bw'abajjajjaabwe. So baali banaku kati kyofulaba ono yaleeta world order eno ng'akimanyi nti wanaabateekamu because of insecurity they will have to kill. A world order ebadde yaki? Ya musayo olina okutta for survival okitegeera ekintu ekyo. Naye kakati ono akimanyi nti kakati we tunakwata peaceful kubanga lwaki bayita mu kalulu kati essaawa eno bano abantu bakimanyi nti abantu bano abava mu kintu kye bayita superior majority bayina ki? Bayina support okitegeera bayina support okuva mu tribes zaabwe ne bannansi babawagira. So kakati kino kyangu nnyo His Excellency Kyagulanyi ono okujja kubuyinza ng'akoze ki? Ng'ayise mu kalulu. Kino kigenda kukunnyonnyola nani? Ne Ingabire ow'e Rwanda. Ingabire oba omutunulidde naye ava mu lwesi eri yennyini gye baagala okukola ki? Gye baagala okukozesa in their new world order. Okitegeera ekintu ekyo naye mwava. Otunuulira Tundu Lissu naye mwakola ki? Mwava. Otunuulira Felix Tshisekedi already yabalagako dda kikyali. So naye Felix Tshisekedi naye mwakola ki? Mwava. So kati abantu bano bakimanyi nti eno new world order we baba bagirese the level of migration or migrants abagenda okuva mu zino third world country ogenda kubanga these third world countries in fact they call us third world countries yet they are the richest countries. Nkidamu zino ensi ze bayita third world ze zikyasinze obwega. Just imagine Uganda ina gold wa trillion 13 era nga yakedde ku machane ganti kati nsobola okuba America ono nsobola okuba dollar no trillion 13 nenzija mu circulation nsobola okukikola. Just imagine economy ya America neva mu trillion 13 ebegenda kufaana netya. Mukitegere ekintu ekyo trillion 13 Uganda esobola okikola America. Ate size ezo zokka kuba twogera ku trillion 13 eza dollar mu kifo kimu the largest gold ore eri mu kifo kimu kibayita Busia. Naye kakati ogatta owe Kasanda n'ogatta owe Kalamoja n'ogatta owe Kiboga n'ogatta owe Kayunga kitegeeza tusobola okujja ne trillion nga 5 mu circulation eza America. Just imagine your economy ne tujijja mu trillion 10 ne tujijja mu trillion 5 kibeera kitya? Okitegeera ekintu ekyo. So kakati abantu bano bakimanyi nti kati senga banakendeeza abantu bano okukola ki? Abantu bano basigala mu mawanga gaabwe at least nabo bagenda kubeera ki? Bagenda kubeera relieved. Nkugambye obeno tugite repentance simanyi tinabo betuuse ne beekuba ku mitima naga kuba tutusa abantu baffe bafudde mu bino ebyekisiru mweno world order. Lwaki? Ono omusajja yatunulidde ekintu kimu kiru kye bakola kubanga bava ki? They are scared to go back to poverty. They have to kill for survival. Okitegeera ekintu ekyo. That is why they are killing. And this is in the world order gye bakola ki? Gye bagira kubanga bano ba colony masters bagamba for your survival you have to kill
every raising voice yona mujikole ki mujite kyo bulaba ono kya his excellence Kyagulanyi yali mwangu nnyo okubayisaamu bo baali bakimanyi engeri kye balina okukola okumuprotecting okutuuka wanene wakola ki wali leero. So kati kyebasazeewo nti kati abantu bano kabakole ki badde ewaabwe nkugambye odds zonna zifevalinga kya his excellence Kyagulanyi zimufevalinga okubanga atuula ku ntebe ya Uganda. Museveni ne wakola atya nabagambye the only avenue gyalina is to dialogue with his excellence Kyagulanyi kubanga senga agaana okudialoginga ne Kyagulanyi kitegeeza agenda kulwanagana n'abazungu tabasobola ngani yali abalwanyisiza n'abawangula just mpayo omuntu omu nongamba nti ono yabalwanyisa era yabawangula ani tewali okitegeera ekiro ekyo katasobola kulwanyisa n'abakapitalist bano nga bo bagambye ti eno world order gye twagala newokola otya ate egenda kubeera yakalulusi ya musaayi yensonga lwaki bano babateze butrap bwabwe bonna ne bakwata ne bateeka mu ICC bonna akamaaso kabalidde. Suluhu Hassan yasembyeyo tugenda nakumwogera ku yayongezayo independence tugenda kwogera ku ezo ensonga. Museveni kamulya dda 18 19 nebiri byazakola bano nga bakugaye nti kati kutandikako nenzija jozeemu ne bagitandikira kunebaga wajja watta abantu bwe bati these are all crimes and crimes against humanity zonna ne bazikuteekako ate nga yabikulagira osegere ekiro ekyo bulanze nabagamba obanga ozanyisa omuzungu ono omuzungu ono tusobola omulwanyisa kyangu nnyo nesi mwangu ng'obadde wajjanga patriot naye obanga wajjanga nationalist tebasobola kukozesa mistake zaabwe kuba mistake zaabwe zino ezisinga zibakozesa badictator bano kutta wekasitotta ndobagamba ate kasitotta bannansiibo naye ogenda n'otugumbula mu ggwanga eryabalala kano naawe osobola obalinkingako nti mission gye nakola yali yammwe. Museveni asobola okwewozaako ku baana abazungu ku bantu abafudde Congo olw'ensonga nti ebadde Munas commission be bagimukwasa kati asobola obagamba mwe mwampa mission eno naye kakati agenda kujustifyinga atya Kasese Masaka agenda gikola atya agenda kujustifyinga atya 18 Masaka agenda gikola atya. So kati bana badde abasajja olede bamwetola dda. Samia Suluhu Hassan yabadde kongera naye bikolobero abikoze Congo naye baali baagala abikole bannansi be bennyini bali ko bamulagero kyekimu ne Samia Ruto okigira kyekimu ne Samia Ruto akasajja kati akakyabasinzireko ko kati ku bwongo ye Paul Kagame tebanafuna bakola ki bamufundiza kyovula Paul Kagame bamukwatidde Congo ne bagamba Felix Sekedi atwale emisango wa mu ICC kati bo jeje bamukwatidde tinaye baagala bamufunze ne bamutekeko kifayire ekyo. So bona abazinge lumu nabagambe mwene world order ba president banate bali ku ntebe Uganda, Kenya, Tanzania ne Rwanda tebali ku ntebe. Just mark my words and watch the space tebali ko. So Donald Trump ekintu kino kyakola closed repentance mukome we wakamulwanirire wammwe yes mulwanirire wammwe then mukulakulanye ensi zammwe zinabazi kulakulanye fe tugenda kubanga tugula buguzi advanced technology waabwe nga tumugula nga tumulete waffe bonga bafuna ki nga bafuna raw materials nga bazitwala nga bakola advanced technology nga bazenewa ewaffe wabula luli tubadde tukola ki luli tubadde tubatuulidde buli kimu eno waffe tufuna ki tukola kyetuza kati bagenda kujjanga nga batugulako raw materials oba ndozigula nga batwala nga bakola advanced technology ate nga badda bakola ki bamutuguza kati kintu kibagala okuzimba to embroider in their market bagala enlarging market base okola ki okubanga ekola mba capitalist ne Bungereza bajja Bungereza namwe kijje ekiri mu America kijje Bungereza so temweyibala nizo gamba akiri eri mu America waffe tekijja bano world order bagikola omulundi gumbo nabasatu ne bagamba nti kakati capitalist states zina kufana na bweziti capitalist states tutekeye ekitta abantu kati batandika okwetta capitalist states kati ziterere bo bazikola batule seba bayayi bano ne batandika tutegeya batwetta oba tulina okubeerawo bo bakikola okigere kibe kyo kati kisinzira president gwe mulina afana natya. If you have a patriot like Museveni that one is only attached to the ideology oba the Bahima ideology jaliko nti fetu ino kubeera ki fetu ino kubeera the strongest race biki ebyo fetu ino okufuga bana bala babire ba puppet biki naye nga balina ne ba masters baabwe kubanga bakugamba nti interest z'abazungu zona za kutuukirya wabule zaffe za Afrika bakole ki bazibbenga babesinze kuki ezaffe bana Uganda bazibbenga babesinze kuki ku Bahima by 50 year master plan kwa ziri bbiri naye nagambe zino zona twazikubye nkiddamu zona twazikubye tezikyali mu existence okuvanyuma lwa his excellence Kyagulanyi Ssentamu Robert okusapesinga besije Bahima Century Dynasty yayiika. So muna Uganda maliza kino ekintu nga kugamba nti mukomawo waka yes nawe ali mu nteekateekezo okugenda mu America omala biseera akasente kaleke kateeke mu struggle tebenga tukyusa Uganda eno kola ki okukyuka for good kubanga tuwetaga genda mu America bwe muna Uganda you only need to go there ngogenze ku vacation ngogenze ku kyakalamu ko kulya ku sente zo we are rich we are them rich tuli bagagga Uganda nsingagga only that we need is the political will okulaba nti banne banansi the citizens
tubeera bagagga wabula banene bube tulina tebalina political will banansi kugaggawala kubanga bakimanyi tebajja kutufuga nga tugaggawadde ensonga lwaki abagagga baffe babaabuwaza buli abeerako n'akasenteko ne bakuba emisolo ebizimbe bya bbeeyi buli weweenyigira nga bajjawo taxi nga bazisenda boda biki kakati bo bakulaga nti olina kubeera mu bizimbe ebyabwe by'opangisako kati bo bibaditamininga rent oba osasula mu ddoola oba osasula mu ki so tetulina political will mu Uganda wanene esobola kwetaasa naye nga kiki tugenda okukola is a collective responsibility or collective effort okulaba nga tukola ki nga in world order tetuleka kubanga Uganda yekyusa Africa nkiddamu Uganda yekyusa Africa the shaping of Africa is Uganda yensonga lwaki ono omulaba abadde yefudde